Okubikkulirwa Essuula 6. Awo ne ndaba omwana gw'endiga ng'abembula akamu ku bubonero 7, era ne mpulira ekimu ku biramu 4 nga kyogera mu ddoboozi eriringa laddu nti, "Jangu!" Ne ntunula, ne ndaba embalaasi enjeru. Oyo agyebagadde yalina omutego. N'aweebwa engule, n'agenda ng'awangula, alyoke awangulire ddala. Omwana gw'endiga bwe yabembula akabonero akookubiri, ne mpulira ekiramu ekyokubiri nga kigamba nti, "Jangu!" Ne wavaayo embalaasi endala nga mmyufu. Oyo agyebagadde yalina obuyinza okuleeta ebitalo ku nsi, abantu battiŋŋane. N'aweebwa ekitala ekinene. Omwana gw'endiga bwe yabembula akabonero akookusatu, ne mpulira ekiramu ekyokusatu nga kigamba nti, "Jangu!" Ne ntunula, ne ndaba embalaasi enzirugavu. Oyo agyebagadde yalina eminzaani mu mukono gwe. Ne mpulira ng'eddoboozi eryogera wakati w'ebiramu we byali nga ligamba nti, "Ekigero kimu eky'eŋŋaano kya mpeera ya lunaku lumu, n'ebigero 3 ebya bbaale bya mpeera ya lunaku lumu. Omuzigo n'omwenge ogw'emizabbibu tobyonoona." Omwana gw'endiga bwe yabembula akabonero akookuna, ne mpulira ekiramu ekyokuna nga kigamba nti, "Jangu!" Ne ntunula, ne ndaba embalaasi eya kivuvvu, agyebagadde erinnya lye nga Yokufa, ate magombe ng'ajja amugoberera. Ne baweebwa obuyinza ku kitundu ekimu ekyokuna eky'ensi, basise ekitala, n'enjala, n'endwadde, n'ebisolo by'oku nsi. Omwana gw'endiga bwe yabembula akabonero akookutaano, ne ndaba wansi wa alutaali emyoyo gy'abo abattibwa olw'okukkiriza ekigambo kya Katonda n'olw'okukitegeeza abantu. Ne boogera n'eddoboozi ery'omwanguka nga bagamba nti, "Mukama omutuukirivu era ow'amazima, olituusa ddi obutasalira bantu ba ku nsi musango kubasinga n'obabonereza olw'okututta?" Buli omu ku bo n'aweebwa ekyambalo ekyeru, ne bagambibwa okukira nga balindako akaseera katono okutuusa omuwendo gw'abaweereza bannaabwe era baganda baabwe ab'okuttibwa nga bo lwe guliwera. Awo ne ndaba omwana gw'endiga ng'abembula akabonero ak'omukaaga. Ne wabaawo okukankana kw'ensi okw'amaanyi, n'enjuba n'ezikira n'efaanana ng'ekikutiya ekiddugala, n'omwezi gwonna ne gumyuka ng'omusaayi. Emunyeenye ne ziva ku ggulu ne zigwa ku nsi, ng'ebibala by'omuti omutiini ebitannayengera bwe bikunkumuka wansi nga kibuyaga ow'amaanyi abunyeenyezza. Eggulu nalyo ne livaawo ng'omuzingo gw'ekitabo oguzingibwako. Buli lusozi na buli kizinga ne biggyibwa mu bifo byabyo. Bakabaka b'ensi, n'abakungu, n'abakulu b'amagye, n'abagagga, n'ab'amaanyi, n'abantu bonna, abaddu n'ab'eddembe, ne beekweka mu mpuku ne mu njazi ez'oku nsozi. Ne bagamba ensozi n'amayinja nti, "Mutugweko, mutukweke, oyo atudde ku ntebe ey'obwakabaka aleme kutulaba, era mutuwonye obusungu bw'omwana gw'endiga. Olunaku Katonda n'omwana gw'endiga lwe balisunguwalirako lutuuse. Ani ayinza okuguma?"